yakazibako eri akamuli mulago bikyatubidde n'omukyalo w'emyaka 50 atanaba kubanga bwati ategerekeka agamba okuba nti yakooniddwa emmotoka eyabadde wenyuka emisinde egikira egyakaweewo era naguno gujjwa tanaba kubanga bwati afunikako ab'eŋŋanda omubiri gwono ogutandise okubanga teguvundira mu ggwanika y'eddwaliro lino kigamba nti onakooniddwa n'emmotoka mu bitundu eby'ebudumbula ku luguudo oluva ekamuli okudda ejjinja era ng'omusasi wa Nabassa ono nga Rogers Dizaala aliko ebyenjawulo byakuŋŋanyiza ku nsonga eno. Sinza kwebunda kunaga kwa bantu omukyalo n'abeera alisa luluguudo wabula emmotoka ebeerevwa edinda ya munyantula era yamuleka mu bwakikuba mukono ono bamulebiza bamutwala mu irwaire ku eri Akamuli General Hospital yaikiriza ogw'enkomero aye omukyalo ono azira kubimwogeraku wabula mubona ku mulambo gw'omukyalo ono ayambaire gomasinga atere mu n'ekitambi muwanvu mweru era mutontono okusinza kwatwala erwaire eno Dr. Tumazaidi asabye omuntu yena abulibwako omuntu we nga tali kumubona ku ssaawa eno nga mukyala akyayire kwegwanika eri Akamuli olw'ensonga nti omulambo guno gukandalire mu nga yezza ku muntu we aliko banti ono wange kulwa Nabassa ni smart farmer Rogers Dizaala wano mu kibuga eky'Ekamuli. Poliisi okuva mu kitundu ekyassezibwa mu disitulikiti y'Ebuyikwe etandise enteekateeka ez'okubuliza ku bamutamanya ŋŋamba ababadde babakanye n'emigemerawala era nga tukitegeddeko nti bakubye amasasi mu bbanga bwe babadde nga bali mu kuzinda babadde n'ensimbi okuva mu kampuni ya Roseform ey'emifaliso gye babadde bakajja batunde ku kyalo ekiyitibwa eky'Ekakungulu Machindo mugomba yenajja mu disitulikiti y'Ebuyikwe era nga tukitegeddeko nti bano babuzeewo n'ensimbi ezitanaba kubanga zitegeekeka omuwendo kigambwa nti bano basoose okubanga ne batiisatiisa abadde batunda emifaliso gino nga bava mu kampuni ya Roseform n'oluvannyuma ne balyoka basaba ensimbi basaba ensawo mbaddemu ensimbi n'oluvannyuma balyoka babulawo nazo ng'era tukitegeddeko nti bano babalese nga bali mu mbeera enzibu ddala olw'okutya okw'amaanyi okubaddewo abamu ku bantu okuva mu kitundu kino aboogezeganyizza mukono wa Nabassa batubulidde ekibaddewo. Bazikozesanga bwe baagala ne balyoka banyagulula abantu mu nnaku zino enkulu tetulina mirembe ebadde ez'okutikola emifaliso wano mu tawuni y'e Makindu mu ggombolola y'e Najja mu disitulikiti y'Ebuyikwe ne bagyebungulula akawungeezi ku ssaawa 11 n'ekitundu ne banyagulula abasuubuzi esente zitategerekese muwendo oluvannyuma olubatunuuzaamu emmundu wabaddewo abatuuze abadde baagala okubaŋŋanga ne babatunuzaamu emmundu n'amasasi ne gavuga omu ku batuuze annyonnyola bw'ati mbadde ŋŋende w'akakungu nga ndabye ngenda okugulayo ndi kumpi okutuuka nempulira ekibwatuka bwe pa naye nga nze bwe mmanyi temanyi envuga yaalyo nenjagala ngwe kutala omusajja n'antunuuzamu emundu n'agamba toka nenkwata munnange omugwe mbadde naye netudde manju awo wenkomye oluvannyuma bagambye ababbi baabo bagenze. Omwogezi wa poliisi okuva mu kitundu ekyassezibwa omukyala Helen Butoto akasiza embeera eno ebaddewo n'ategeeza nti mu kiseera kino batandise enteekateeka ez'okubuuliza okusobola okuzuula ekituufu kyennyini era nga n'ababadde emabega ekikolwa kino bagenda kugombebwamu obwala era bavunaanibwe omusango gw'okuba nga teyoto beenyigidde mu bubbi obw'ekikolwa kino. Amawulire amasunsulera amasengejje agawano n'ag'ebweru rediyo eriemu yokka Nabassa twamba. Wabaddewo akakyankalana akabadde ak'amaanyi mu kitundu ekyakatawuni ak'Ebukanga mu ggomba y'Ebukanga mu disitulikiti y'Eruuka oluvannyuma olw'abakungu okuva mu kitongole ky'amasannyalaze ababadde bazze okusobola okuba nga yeeto bajjawo waya zonna ze bayisa mu ttaka mu mbeera y'okubbiira amasannyalaze ku byalo eby'enjawulo okubadde Budoma, Buwologoma n'ekyalo eky'Ebumaana era nga kino kijja abatuuze mu mbeera ne balyoka batandika okuba nga bakasukira amayinja ekiwaliriza abakulu okuva mu kitongole ky'amasannyalaze ekya UMIMI ababadde n'abasirikale okulagira abasirikale okuba omuko ogubalagala batuuze awamu n'amasasi mu bbanga mu mbeera y'okubagombolola. Abatuuze mu kitundu kino aboogezeganyizza mukono waffe bavumidde ekikolwa ekikoleddwa era ne ssentebe w'ekitundu kino eky'Ebumaana ono nga Yeyisaabire Stephen aboogezeganyizza mukono wa Nabassa Charles Mpooko n'alyoka agenda mu maaso n'okuba nga bw'ati avumira embeera ebaddewo ng'agamba nti abakulu okuva mu kitongole ky'amasannyalaze ekya UMIMI basaanye okubangula abantu b'obulijjo ku nkozo entuufu ey'amasannyalaze wabula si kujja n'eryanyi ng'eribaddewo olunaku olwaleero. Enkola gyebegena y'okukuba emiigo n'okuba kiyaga ate bakubye ne bagendegana n'omukulu gwe beeta Doni akola mu State House yena bamukubye emiigo bamukuba n'ebyagaasi nife abatunde twena baatukuba emiigo baatukuba n'ebyagaasi ninkyamanye olusi wano nze mwena ali kwogera mu bigambo byange yena bankubire mu byagaasi aye nsaba busabe baide batukuŋŋanya empulampola batusomese tusobole okutola edamita zekyembaire ndogeraku eri gavumenti ya UMIMI entabudde eri kuva kuba bali kukuba
masatu akutukanga ekigendo kya tuli kukitegeera baide batukobera ekitufu kyebenda kyona tubabuze mitada ife yediri tuzira buzibu nabo aivene balina obuzibu nife kuba bali kutuidiranga na masafi na migo kutuleetera bw'abajasi titwidi oba ife bali tuleetera abajasi tuli bajasi twena awo titwidi bali kukanga bwa kyalo bali kweme kusasamaza emirimu gy'abantu.